Alright, omulungi ali ku SML News Yugi nkwaniriza oli otya nno webale emirimu gyokola nze Simon Muyanga lutaya nate kunyumyamu naawe leero mu buntu bwange bwempandiika nze oluusi ngenda n'embeera wembadde nentuula oluusi ndi mu takisi omwo nendowooza nentunula ebintu bingi waliwo oluusi nebyendaba ne binkwasa ennaku nenga naye bannanga abantu baffe eggwanga lyaffe bannayuganda ab'omulembe guno ekintu ekisinza okutukola obubi njagala mukikkirize abantu baganye okwetegeerera abantu baganye okwaayo obudde ku kulowooza ku nsi ebaddirira. Think about the future. Bajjajjaffe bakola ebintu bye twenyumirizaamu leero naye baabikola bamanyi nti abali biganyirwamu bali ba mirembe gino egiriddawo so si bo. They knew very well and they had a plan in themselves that let us do this for posterity, let us do this for the next generation. Baakikola bakimanyi nti bino tubikola gamba nga abasimba emivule, abasimba emiyembe, waliwo emiti gyolaba mu kyalo ewaffe eyo emikadde nnyo, baazimba amasomero, baagaba ettaka nga bawa amasomero, bawa ekkanisa, bawa emizikiti, bakola ebintu bingi nga byonna bw'obitunuulira bw'obyetegereza biringa kwetegereza bintu Amini bye yakola. Ebintu byonna Amini bye yakolera bannayuganda yali alagira ddala nti ebyo biriyamba bannayuganda ne bwendi basiriiwo. Yalwananga nnyo okulaba nti buli kirungi ekiri ewalala ne Uganda gyekiri. So we bityo we byali. So olwaleero njagala kwetegereza lumu nayogera wano nembagamba nti twetaagawo etteeka, twetaaga gavumenti okusitukiramu okuluŋŋamya entambuza y'emirimu mu makanisa naddala ku ludda olw'ekkanisa ento ezimerukawo ez'abannaffe abalokole oba abakkiriza. Kubanga tewali kintu kyonna kimanyiddwa mu nsi yonna kakibe kirungi kitya ensi kye yali eresse kibeerenga bwe kiri. Buli kintu kibeerako amateeka agakifuga ne kibeerako n'enkola eruŋŋamya enkozesa yaakyo. Amateeka ge tuyita rules oba laws, naye wabaalawo enkola eruŋŋamya enkozesa y'ekintu ekyo regulation. Kankuwa ekyokulabirako nti onaabeeranga munnamawulire, olina eddembe ly'okusaka amawulire gonna nga bw'oyagala, kyokka enzukanya y'amawulire eriko ennuŋŋamya nti naye tojja kugendanga mu privacy ya muntu, tojja kusakanga amawulire mu bisenge bya muntu, era bw'okuba kamera ng'oyisiza mu kadinisa oba mu kamooli okuba ekiri munda mu kisenge ky'omuntu obadde oba omenya amateeka. So bwe nayogerako ku kuluŋŋamya enzikiriza n'amakanisa g'abalokole, waliwo omuntu omu nti okumuyita omusumba kubanga engeri gye yaddamu yeeteraga nti musumba, ne waliwo omuntu omu yalowooza nti musumba nga muwuttawutta bw'atyo eyajjanukula agamba Muyanga Lutaaya. Ekigambo kyenzukiraga nti Muyanga Lutaaya is oba an ancestor of no sense or something of that nature. Omusumba oyo nebaza nnyo bannayuganda baamwanukula nga nze simwanukudde ne bamuddamu bulungi nnyo, bamuweza messages ziwera 2,000 nga bamulaga nti yali tategedde kye nayogera. Ekisooka, ekyokubiri yali tamanyi kigenda mu maaso. Nali ngamba nti toyinza kuleka kkanisa z'abalokole, toyinza kuleka nsonga za bwaddiini kutambula nga bwe tuli kati nga tewali mateeka na kuluŋŋamya nzirukanya ya mirimu gino. Ekisooka nga njogera ku ngeri amakanisa n'abasumba gye beeyisaamu. Weetaaga okubaawo amateeka, weetaaga okubaawo okuluŋŋamizibwa ku buli nkola yonna.
katugeze okulungamya kitegeeza okulambulula omuntu anaatandikanga atya ekkanisa. Omuntu oyo atandika ekkanisa anaabeeranga muntu ki? Nga nti omuntu okubeera omusumba n'atandika ekkanisa ekisooka abeere ng'asussa emyaka 18. Obuga nti yenna anaabanga alabikiddeko omwoyo, kubanga waliwo n'abaana abato ab'emyaka 6, 7 ababuulira. Waliwo abaana abayimba Qur'an, muganda wange abagisoma abagirisayitinga nga baana bato. Ne tubuuza nti oke, bw'aba amanyi okusoma Qur'an obulungi era tumukkirize n'okukola kutuba era tumukkirize n'okusaaza juma ku Lwokutaano, nti omwana n'asoma bulungi Qur'an, alina emyaka 10, alina emyaka 9, akkirizibwenga okubanga waliwo omuzikiti ng'omwana w'emyaka 9 ye imaamu wa masigidi eri mu kitundu kye, nga nti yes or no, kye bayita okulungamya. Etteeka eriraga engeri ekintu gye kikolebwamu, etteeka eriraga ebikolebwa n'ebitakolebwa. You regulate by stipulating the do's and don'ts in a particular trade. Mu Uganda ebintu ebyo tetubirina. Ani alina right etandika ekkanisa? Era ekintu ekitibwa ekkanisa mu Uganda kye ki? Ekkanisa enaazimbibwanga wa? Ekkanisa enaazimbibwanga ddi? Ani anaayitibwanga omusumba mu kkanisa mu Uganda? Ani anaayitibwanga omutume? Ani anaayitibwanga bishopu? Ani anaayitibwanga apooso? Nga birambikiddwa bulungi mu tteeka eribyogerako, so that tuwona okulaba bino bye tulaba. Bassebo ne bannyabo, tubadde n'ebintu ebyennyamiza obulungi bye mwetaaga okwetegereza. Abasumba mu Kampala bonna bayomba. Omusumba n'amala enjiri ssaawa 2 nnamba ng'abuulira nga mugiyita njiri, naye ng'amazima ayina munne gwakoona. Katugeze, mbadde n'okwennyamira okw'ekitalo ng'abasumba 2 bayomba ennaku ezo. Omusumba Jackson Ssenyonga n'omusumba Robert Kayanja. Okuyomba kuno kwankwasa ennaku bwe kuti nti kwava ku bakulu Ssenyonga ne Kayanja ne kudda ku batabani baabwe, nga mutabani wa Ssenyonga alwanirako kitaawe ne mutabani wa Robert Kayanja ne nnyina nga balwanirako kitaabwe, nabo nga baanukula Ssenyonga. Ebintu bino bikulaga nti bwe babanga abasomesa okusonyiwa emirundi 777 nga bo tebasobola kusonyiwagana, buli kiseera omuntu aba mu kusojja munne, weetaagawo omukono gwa gavumenti okulungamya bye tukola. Mubadde mubiraba. Waliwo abantu betumanyi nti omusumba gundi bw'abikula akamwa agenda kumalira ku gundi, mubimanyi, naye twefuula abatabiraba. Ebintu ebyo bitumazeemu ekitiibwa. Mbadde mpulira okwennyamira okw'ekitalo. Nsuubira omusumba okutendeka abaana, kwa tubadde n'okwenyumiriza. Abantu bano bateekwa okufa nti olunaku lumu musumba Kayanja aliba taliiwo, olunaku lumu omusumba Jackson Ssenyonga aliba taliiwo. Kyokka balina ebyobugagga bye balese, naye ekikulu ennyo mu byobugagga ebyo gwe mulimu gwa Yesu Kristo, omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo gwe balese ku nsi. So muba mwe mubaamu azadde omwana ategeera Katonda, asobola okugenda mu maaso n'okubuulira enjiri ng'ateekeddwa bulungi, tuba twebaza Katonda. Era omukisa ogwo Katonda abadde agwadde Robert Kayanja ne Jackson Ssenyonga nga balina abaana baabwe nabo abasobola okubuulira enjiri. Bolooza nti wamma musumba bw'anaaba anafuye oba bw'anaaba taliiwo,
bano bajja kutwala omulimu gwa Katonda mu maaso. Ne nawulidde ennaku ng'abaana bano nabo bakwata obuzindaalo ng'ate nabo kye bakola kwe kwolekeza ebigambo ebirumba. Owa Ssennyonga alumba owa Kayanja, owa Kayanja alumba owa Ssennyonga. Bwebanga abasumba bonna mu Kampala buli omu ayomba na munne, mukimanyi bulungi. Mukimanyi nti Bugingo tayagala Sserwadda, eri atakimanyi. Mukimanyi nti Ssennyonga buli lwakwata akazindaalo aba agenda kulumba Bugingo. Juzi nawulira nga abuulira, naliko nze kennyini ku Sande nga omusumba Jackson Ssennyonga atusomesa nti ekigambo Kanani kitegeeza Sitaani, nti ekigambo Kanani kitegeeza bubi, nti ekigambo Kanani kitegeeza boonoonefu, nti ekigambo Kanani kiteekwa okusaanyizibwawo. Yenjiri naye nga mu kugibuulira tali mu kusomesa ku Kanani gyayogerako ey'omu Bayibuli. Alina gw'ayagala okusoomooza ali ku lusozi wali e Makerere Kikoni, ayina we bayita Canaan Land. Abasumba ennaku zino engeri gye bayombamu, ebintu bye bakola, engeri gye basolozaamu ensimbi ku bantu, amateeka amapya ge bateekawo, geetaaga okubaawo n'omuntu agenda okuluŋŋamya engeri gye bakolamu emirimu gino. Nziramu okukikaliza nti kyetaagisiza ddala okussaawo amateeka aganaaluŋŋamya abasumba. Waliwo Kkanisa z'olaba nga bagitadde ku mwala, waliwo Kkanisa gy'olaba ng'ezimbisiddwa ebintu ebiyinza nga ssaawa yonna eyinza okuyiika n'ebaako n'abantu betta. Twagala kumanya Ekkanisa ezimbibwa etya? Ekkanisa ezimbibwa wa? Ekkanisa ey'omwoyo, Ekkanisa ey'abantu? Ebintu bino biteekwa okuluŋŋamizibwa obulungi. Kale njagala kwebaza gavumenti ya Uganda, nakitegedde nti batandise Ministry eya Information, Communication and National Guidance etandise okubaga amateeka aganaaluŋŋamya bannaddiini mu ggwanga lyaffe. Era ennaku ezo babadde bayita bannayuganda okuwaayo ebirowoozo ku ngeri ki Ekkanisa oba amadiini gye bagaluŋŋamizibwamu ne bye gateekwa okukola. Era bakyogedde ne baga nti kyandibanga bagenda kutandika okuwaliriza bannaddiini, ba pastors, abasumba okwanjula ebirabo. Basonze ssente mmeka, nga bazijja mwani, zikuumirwawa, zikozesebwa zitya, accountability. Ensonga eyo njagala kugyebaza nti oli eyeeyita omusumba nannyanukula ngaloza nti byenjogera temwali magezi okusinzira ku ye, takyalina bwagenda kikola kubanga gavumenti emaze okusitukiramu nayo neekira nti wateeweeyo ebintu ebyo. For example, omuntu anayitibwanga omusumba abeerekooko n'okutendekebwa okutandikirwako. Sigambye buyigirize, bweyogera ku buyigirize ne bw'aba si wa siniya 4 tekuli komo ku buyigirize nga teyasoma naye atendekebwemuko, kubanga sikkirizaganya na muntu alowooza nti olw'okuba Yesu Kristo yali teyasoma naye yabuulira enjiri, na wano omuntu yenna aveeyo abuulira enjiri. Tumanyi nti ebintu byonna Yesu Kristo bye yakola byaliko okutendekebwa bassebo ne bannyabo. Okusoma tekitegeeza kutuula mu kibiina mu Namagabi secondary school, si kwe kutendekebwa. Bayibuli ekiraga bulungi nti Katonda yateekateeka mutabani we Yesu Kristo okumuleeta ku nsi, era bwe yatuuka ku nsi n'asooka amutongoza. Yamutongoza atya? Yasooka kumusindikira Yokaana omubatiza, n'amubatiza.
Katonda si ye yabatiza Yesu Kristo ate nga yali asobola okukikola. Katonda teyasindika Yesu Kristo naga nti agwe engeri gy'oli mwana wange tandika butandisi. Waaliwo Yokaana omubatiza era oyo gwe yamusindikira Yokaana John the Baptist n'abatiza Yesu Kristo ng'amuyingiza mu nzikiriza y'okwata Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, wadde ng'Omwana yali ayogerwako mu nsuula eno ye yali Yesu Kristo yennyini. Yokaana omubatiza yalaalika n'aga nti walibaawo nnabbi ajja agenda kukola emirimu nga nvuddewo, agenda kunsinga amaanyi, aliba mwana wa Katonda, nange nga ntya okukwata wadde ku munagiro gwe aliba wa kitiibwa. Naye Katonda yamusoosa wa John the Baptist n'amubatiza. Naffe tugamba nti nga tuwuliriza ababuulizi, nga tuwuliriza enjiri, tulina be tulina nti ono ye Sserwadda yasoma, tulinamu bannaffe abalala bataasoma, naye bafuneko okutendekebwa, ng'okutendekebwa kuno kukkaanyiziddwako mu mateeka nti muntu yenna waddembe okufuuka omusumba, wabula bw'ona ayagala ng'okufuuka omusumba ye onaayitangako mu Bible College. Bible College teesomesenga luzungu lwokka kubanga oba tewasoma oba tolumanyi, naye ijja kutendekanga omuntu mu lulimi lw'ategeera, wabula omuntu ono ateekebweteekebwe bulungi. Toyinza kuddira muntu ekintu ekisinga okuba ekizibu kwe kusumba omwoyo, okukwata ku mwoyo gw'omuntu kuba tegulabika. Ayunga omukono kyangu nnyo kuba nti eggumba lyamenyese bwe tibaliyunga eridde wano, omwoyo tegulabika. Naye obanga n'ayunga eggumba atendekebwa n'asoma, tulowooze nti abasumba emyoyo bo tebeetaaga kutendekebwa. Beetaaga okutendekebwa okumanya entaputa ya Bayibuli. Bible kyekitabo ekisinga okubeera ekyangu ennyo okutegeera, ate kyekitabo ekisinga okubeera ekizibu ennyo okutegeera, kuba ffe abaasoma twamanya nti Bayibuli yawandiikibwa mu njogera yonna, mu mpuliziganya yonna. Mu Bayibuli mulimu waliwo ewandikanga ebitontome, poetry. Bayibuli waliwo eyogeranga ekkubira ekifaananyi, imagery. Bayibuli waliwo eyogeranga eringa ekusiigira olugero, metaphor. Bayibuli erina amateeka gonna agafuga communication, nti si kyangu oli kuva eri buvi n'alowooza nti anaagitegeera era n'agitaputira abalala nga ye bw'agitegedde, awo tali kuluŋŋamizibwa. Kyetaagisiza ddala okukkaanya wabeewo ensomesa eruŋŋamizibwa eri abo bagenda okuweereza. Si kya buntu bulamu nti bw'obeera musumba n'omukyala gwe weegasse naye omwoyo aba amuyingiddemu afuuke musumba, man of God and woman of God. It's not automatic. Kubera ne mu Bible tekirabamu nti nabbi Eriya mukyala we yali musumba automatica, tetukiraba bwe tutyo. Ate nga tuga nti Bayibuli eno eyogerako nti egobererwa yonna nga bweri, awatali kujjako oba okutoolako oba okugattako. Abasumba abasabira abantu nga babanyiga mu mabeere, abasumba okusabira omuntu ng'omukono guli mu mbugo, abasumba nga nabbi oli ow'ebusoga asoloza abaana buli lwakusatu nga ye okubakebera abakuba mukono mu mbugo mbu lwategeera obulwadde n'emizimu egibalimu. Ye bannaffe kyasomwawa nti emizimu gyonna okuyingira mu muntu giyita mu bwereere. Mu muwala okubayo mukono otegeera emizimu bwe gyayingira wansi. Ate mufe abasajja abasumba banguyiddwa ennyo okwagala okukwata mu mabeere g'abakazi ne mu bwereere bwabwe ne mu bubina bwabwe nga babuwulira, era nabo tubaleke nga bafaanana abalala. Ate amannya gaffe ge twamanyira ag'ebitiibwa baganguyira. Bishop gundi, nabbi gundi, profeti gundi, naye nga byakola si bya bwannabbi. Gavumenti etandise etteeka eriri mu bubage erigenda okuluŋŋamya regulation
enzirukanya y'emirimu mu makanisa gonna mu Uganda otya bw'oli abawala na Sserwadda nga basimbudde otya bw'oli abawala na Bujingo nga basimbudde otya bw'oli abawala na Ssenyonga nga be baliko wennyamira bw'oli abawala na Kayanja nga batandise wennyamira era buli musumba wano alina abalabe be n'abagoberezi babamanyi nti bw'oba osabira wa Kayanja Pastor Male tayagala nakubuuza bw'oba onaasabira ewa Ssenyonga ow'obujulizi bakutwale ngo kikulu yogera ebityoboola Bujingo n'ebityoboola Kayanja be basumba baffe engeri abasumba gye basolozaamu ensimbi mu bantu esusse waliwo abadde asonda olukuŋŋaana eyo e Busoga nga bagenda Mbaale bakuwa buwi mutemwa nti nabbi agambye yeetaaga obukadde 3 abantu badde batunda amativi abantu badde batunda sofa seti z'omu maka gaabwe abantu bayawudde ku ttaka ne batundako amapoloti kubanga nabbi alagidde nabbi ono ayogera ne Katonda tasobola kusaba Katonda nsimbi ziteekateeka lukuŋŋaana Mbaale azisaba ggwe wabula ggwe bw'oba olina kye weetaaga akugamba osabe Katonda tuleke kwasama kuyitawo tubeemu ku magezi bannayuganda ebintu byonna ebitutabuseeko biva ku neeyisa yaffe bannayuganda tulina obunafu bumu bwe tuweebwa eddembe mu kintu kyonna ffe tulyeyonoonera ne tweyitira abanaateeka ekkomo ku ddembe eryo. When freedom is granted unto us, we abuse that freedom and attract the law, the policy makers, to put regulations that deny us part of the freedom we enjoy. It can't work. Abasumba bawano tebasobola kubiriza abantu nti musule mu butimba bw'ensiri. Abasumba bawano tayinza kujja na Samuel nti agenda kusomesa ku musujja gw'ensiri, naye nga mu Uganda ne mu nsi yonna omusujja gw'ensiri bwe bulwadde obusinga okutta abantu abangi okwetoola ensi yonna. Tewali kintu kyonna ky'omanyi mu nsi njagala kutegeeza nga munnamawulire eyasoma owa diguli ze nnina, munnamawulire w'emyaka gye nnina. Take it from me, there is no illness, no sickness whatsoever in the world that kills as many people as malaria caused by a simple preventable anopheles mosquito. Tewali. Enjovu y'amaanyi nebaga nti mu nsi yonna okugyetoola omwaka ogumu bwe guti enjovu zitta abantu 10 bokka okwetoola ensi yonna. Ne siriimu gw'olaba nga wa bulabe nnyo atta abantu batono ku musujja gw'ensiri. Ne tuyinza kusanga musumba juuzi lwe nawulira Bujingo ng'akubiriza abantu be nti bannange musule mu katimba, ne bwe mba mujja mu night prayer mwesiigeko ku tube eziziyiza ensiri, mosquito repellent lotions. Abasumba ebyo tebabyogerako kuba tebiriiko ssente. Abasumba okusozanga ku bantu ensimbi buli kiseera, muleete zino muleete ziri nga tebawa accountability, nakyo kikyamu. Njagala okwebaza bannaffe aba Church of Uganda, ebbanga lyonna lye mbamanyidde, actually Church of Uganda buli lwa Sande batubula ensimbi ezasolozebwa mu birabo. Obuzibu bakoma kutugamba nti mwebazibwa nnyo olw'okugaba, oluusi batulaga ziba gye zaalaze, naye at least batutegeeza ezasolozeddwa nti nasale sukuulu Sunday school yavuddemu bweziti. Abakatuliki basonda, simanyi oba nabo banjula buli Sande
ensimbi ezaava mu birabo. Abasiraamu ate bekyabwe kiri open. Abasiraamu tebalina nsimbi za kusolooza nti ziterekebwe. Imaamu kasita agamba nti twetaaga waliwo muganda waffe wano Simon Muyanga Lutaaya eyakamala okufuna tayiri yeetaagayo ku nsimbi ezimulabirira bazisulawo wennyini ku musaalo zisoloozebwawo wennyini zigabwa ssaawo yennyini ne ziweebwa oyo gwe bazigambye nti yagenda ozitwala awo wennyini nga buli omu alaba. They have the most transparent system when it comes to managing resources. Nebaza Bujingo kuba naye mwetegereza. Bujingo buli mwezi abamu n'olwa Sande lulamba nga si lwakubuulira njiri lwakuwa accountability nti omwezi guno twasoza $6,000,000 bwe twazisolooza twagula obutebe twagula tenti nga n'obutebe ne tenti abibalaga mubiraba. Mwalimu dola bweziti, mwalimu eza Russia bweziti, mwalimu eza mafaranga Rwanda bwegati, mwalimu singiza Uganda bweziti nga zirambikiddwa bulungi. Twazisonze zigenze kukola kino. Abalamu wekuniza bwekuniza nga mafumbe. Temwatula nsimbi ze musoloozezza. Nenga abasumba b'abalokole batissa abantu be tuyita vulnerable. Vulnerable kitegeeza omuntu ali mu mbeera nga tasobola kweyamba oba nakwesalirawo ng'embeera gy'alimu ayina kukola ekyo. You have abused people's vulnerability. Abaavu bemugjeeko. Nze ndi okuwulira omusumba agabye kapito. Ndwawo okuwulira omusumba era ndowooza naakawulira kankyogere nakyo. Naakawulira nga bana. Abasumba manyi mpuliriza ebintu bingi noonyereza ku bintu bingi nsoma ku bintu bingi. Abasumba be naakalaba abagabye kapito n'akwata ssente n'aziwa omu. Nawulirako nti Serwadda yakwata ensimbi n'aziwa omuntu agenda akole. Bujingo awadde abantu bangi kapito nga ndaba mpulira n'amusalira nti gino emitwalo 10 genda ne kakande mbuye ayinza okukusabira naga nti nkusabidde omukisa oguggulawo ebyenfuna mu bulamu bwo ne millions zino 3 genda otandikireko genda ozikolemu ekyo kye waŋŋambye. Waliwo n'omusajja omulala bamuyita Solomon Mwesige ayina kkanisa eri Bulenga nga bagiyita Good News Church eriko TV bagiyita KSTV. Naye ye musajja gwe nalaba asonda ssente buli wiiki okuliisa ababundabunda mu Uganda. Solomon Mwesige oyo musajja mutoora ali awo ayina ekkanisa avuga emmotoka n'emmotoka ogenda e Karamoja n'ebitundu ebirala okutwalira abantu ababundabunda abava mu mawanga amalala basula mu nkambi z'ababundabunda okubafunira emmere n'ebyokulya. Abalala mwekuniza bwekuniza. Abasumba b'abalokole mufuuse babbi. Abasumba b'abalokole mufuuse bayaaye, mufuuse bakuyikuyi. Obulambulukufu obasuubirwa mbubuze. Abasumba ebintu ebikolebwa mu kkanisa tebikyategeerekeka. Omusajja ali Busoga wano muligenda omutegeera njogera ne gavumenti ya wano yeefuula etawulira omusajja ali Busoga wano bamuyita nabbi ayavuwazza abantu. Bwakusaba ssente nti njagala $4,000,000 libateeka bw'otazeeta bakuba emigo nga mukazi wo n'abaana balaba mu kkanisa wakati. Nirino ggwanga ki? Tuyina omusumba nabbi w'abalokole ali Busoga ng'abantu obbakebera obulwadde abakwata mu mbugo. Tuyina omusumba abuulira enjiri eyawudde families mu Busoga ng'akugamba nti bw'abanga muwala wo si mulokole ng'omwana wo si mulokole nga mutabani wo si mulokole ate nga si mulokole nga yalokokera ewuwe sigamba nti gw'osabira eweewa nabbi wabula mutabani waasabira ewa omusumba wala oba mu katuliki aba awalala nedda nga mwana wo tali mu ddiini ye akulagira totuula naye tomusemberera tolya byakuwa
tomuwa kulya era ne bamala bakusanga nti wakolaganyeko n'omwana gw'ozaala atalokoka emigo gikuba mu kkanisa ne bakuwa ebibonezo by'okufukamira wabweru ne bakuba emigo egyukkaabya ne bagoba oluusi ne mu kkanisa ddala ddiini kyeyo gavumenti ya wano ddala gye basiriikirire ne bawuliriza eyawula omwana ne nnyina eyawula omwana ne kitaawe simply because omwana si mulokole mu kkanisa eyo naye bannaye tuli ku ki? What is this country up to? Mwe muli eno mu bintu ebirala bino bye mulimu ebyobufuzi banna ebyobufuzi tebiruma abantu bali eyo abantu bali mu kubonaabona bannabyabufuzi ba Uganda balungi nnyo okusinga bannaddiini batufuukidde ekyambika gavumenti ogaa nti buli omu waddemu okutandikawo ekkanisa nga bw'ayagala kati buli omu azimbawaawo n'ateekako ebigoye n'ateekako ebibaati n'ateekako ebiwempe n'atandika n'abantu basatu n'akuba akagoma n'akuba omuziki abaana ne bajja ne babakola ebintu ebyambyona ebintu ebyensonyi ebintu ebyavuwaza ebintu ebimalamu ekitiibwa nga gavumenti tetunulayo kubanga oli musumba. No, never. We must now and not yesterday regulate the conduct of religious institutions in Uganda. Bo be baani obanga president aliko amateeka, bamemba parliament baliko amateeka, abalamuzi baliko amateeka, abasomesa bafugibwa amateeka, abasawo bafugibwa amateeka, abannamateeka bapulida balina amateeka. Waliwo etteeka erirambika engeri gy'okolamu obwapulida mu Uganda nti bw'osoloza ssente z'omuntu nga kooti tugeze esaza omusango naye wamuyanga ensimbi ze zimuliyirirwe n'oli ensimbi kooti zeyawa omuntu omuliyirirwa bakusangula. Uganda Law Society bweri wano genda owabire oyo looyo eyakuyisa oyo mu Uganda Law Society kasa kizuulibwa nti ssente zeyateeka okukuwa ng'omusasudde yaziryaza amaanya bamusazaamu ku lukalala w'abapulida mu Uganda. Gwe ng'omukyala n'akukako omukwano oba nakukwata mu bwereere bwo mu ngeri etemenya amateeka bamusazaamu mu lukalala lw'obusawo n'asigala nga yabusoma naye nga tayinza bukolera mu Uganda. Baabasumba be baani? Obusumba babusomera wa? Mateeka akyagabafuga. We want to call upon the government again to start now to regulate the conduct of religious institutions with emphasis on the mushrooming Pentecostal churches. Enjiri ya Yesu Kristo nze muyanga lutaaya eyalokoka nenjatula nti nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna ne Yesu Kristo omwana omu yekka Mukama waffe. Siyinza kusirika ng'ekigambo kya Mukama waffe enjiri ya Katonda entukuvu mugikyusakyusa ogifunamu bye mwagala. Mutakyafuna mirembe. Olutega TV ya Ssenyonga omanya nti agenda avuma n'amaliriza Bujingo n'amuteeka wali, n'akwata Bugembe n'amuteeka wali, n'akwata Kayanja n'amuteeka wali. Bw'ogende wa Bujingo era naye omanyi nti anaagenda okumaliriza ng'aliko omusumba gw'asindikidde tayagala Kayanja, kimanyiddwa bulungi nga naye wasindise buli omu alina wasindika Bazoka. We cannot run like that. Ladies and gentlemen, this is not possible. This is not doable. This is not acceptable. This is not divine. This is not Christianity. This is not preaching. This is not the body of Christ. This is Obufere. This is mafialism. Abasumba bajje ku bantu emmotoka zaabwe batunziza abantu amaka gaabwe babatutte mu looni enzito batuta abaana b'abantu ne babawamba bazadde mu baana b'abantu abaana. This is criminality that you keep veiled where you are nga temanyi tibimenya mateeka. So government yanguyirize etteeka kitegeerebwe bulungi. Tumanyi mu Uganda kye bayita essomero kye ki? Osobola okukwata akawempe n'otandika essomero lyo n'olissa mu kawempe ne toyireti nga zigwa n'ebibiina nga bikyamu naye kasita ogaa nti oyagala center number baana kukolerawo bibuuzo. Ministry erina okujja erabe ebizimbe mwoli byebiruwa, holo mwolituliza abaana ekizaamu yeeruwa, abaana baliba bakola ebibuuzo bakyamirawo obanga basoma era tosobola kufuna center number nga tebazze ku inspectinga kyokola. Lwaki babazimba amakanisa bazimba nga bwe baagala? Bw'oba ozimba essomero bakusaba plan.
plan must be approved ng'eraga abaana ebiina mwe batuula space mwe bali, eraga ennyonja y'ekifo, eraga zikaabuyonjo we ziri, eraga abaana bwe banaazannyira, eraga abasomesa bwe bawummulira, eraga security ku ssomero. In fact government eriko etteeka lyetadde mu bubage lyekolako kati mu Ministry of Education n'okwawula amasomero. Etteeka lyamala okukolebwa, Parliament enaliisa ligamba bw'onaabanga n'essomero nga lya nassale linaabanga lya nassale, totabula nassale na primary. Bye mbadde musoma mbu muyanga nassale ni primary school. Government yabikomezza egamba bw'oba olina essomero lya nassale libeere lya nassale lyokka nga gwe tumanyi nti oli wa nassale, owa primary abe n'essomero lya primary lyokka, kubanga kyeraga lwatu mu nassale tutusembezayo omwana w'emyaka 2 n'ekitundu emyaka 3, naye era ate mu ssomero bwe nti nassale and primary mulimu omwana ali mu P7 nga myaka 18 15 tebasobola kubeera wamu, interaction yaabwe si yeemu, toilet habits zaabwe si zeezimu. Kisebo bambi eky'emyaka 2 n'ekitundu kinyabo kigenda mu toilet yeemu, kikyalwala n'okulaba omubiri gukyali delicate, n'oli owa P7 emyaka 15 atandise n'okugenda mu nsonga z'abakyala n'olwaza bino. The law is coming, the law is being crafted. N'ekkanisa z'abalokole obe amadiini gonna bwe gaba gatandika enjigiriza ebeereko entendeka yaayo tudefining ebintu bisatu. Ekkanisa mu Uganda kitegeeza ki? Ezimbibwa etya, ezimbibwawo, ezimbibwa ddi, ekakasibwa ddi loketandika okuyingiza abantu? Kyekisooka. Eddiini kyeki? Omuntu awandiisizza kitongole kye kya bwanna kyewa, awandiisizza bizinesi ye, oba awandiisizza kkanisa. Eddiini kyeki? Omuweereza. Omuweereza mu kkanisa yaani? Gwe tuyita bishop, gwe tuyita apostle, gwe tuyita overseer, gwe tuyita archbishop, gwe tuyita pastor, yaani? Akomissioningibwa atya, atendekebwa atya, atongozebwa atya? Tuwone omuyolero gw'abasumba abali mu Kampala nga bakola gwa kuyomba buyombi. Buli musumba alina olukalwa abalabe beera naffe tubamanyi. Tumanyi nti omulabe wa Bujingo ye Kayanja, omulabe wa Kayanja ye Ssenyonga, omulabe wa Ssenyonga ye Kayanja, omulabe wa Kayanja ye Pastor Male, omulabe wa Pastor Male ye Sempa, omulabe wa abasumba nga tuli mu ntalo zaabwe n'abagoberezi baabwe nabo. Omusumba bw'asika okuvuma musumba munne nabo nga bakuba mu ngalo nga basitula obutebe nga basaakaanya. This cannot be Christianity. Abapentekote mulungamye omulimu gwammwe. Ennungamye y'eddiini y'Obusiraamu emanyiddwa, tumanyi azaani bagyogera ddi, kutuba bagisoma ddi, juma ebeera ya ddi, tuyingira tutya mu musigiti, imaamu ayimirira wa, asoma ki, ataputa atya. Ne mu kereziya tukimanyi ani ayimba emmisa, emmisa kyeki. Ne mu kyakyo bwe tumanyi okubatiza kukolebwa kutya, ani abatiza, omubuulizi tabatiza, omwawule yabatiza. Kimanyiddwa babatiza batya na mazzi batya, waliwo abanyika, waliwo abakola. Baabalokole balowooza buli kimu oli ajja kikolanga bw'ayagala. Omusumba bw'akeera ng'awa etteeka ng'alagira baleete kino na kiri, ng'ekyo nakyo kifuuka nzikiriza. That cannot be possible. Tekisobola kukolebwa. Mukama waffe yeebazibwe.